Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ajati assalamu alaikum. Yamanya abantu Na mami. Ya ja. Wow. Red. Sijja kisobola bakiri sigenda kurekodi moto yagala Yes, yes. Yes, no problem. Yes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sabana mumye naye nessanyu lingi ku mutima gwange, kungulu ku mubiri ne ku mutima gwange. Bannange neebasa buli omu mu kiti kye, bemmanyi ne besimanyi. Ndeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukoze omulimu ogw'amaanyi. Bwe nnyina ebbanja okweyongera okwebaza omutonzi wange nti nakimusaba era nannyanukula. Annannyanukulidde mu maanyi gammwe. Nze ali siyina maanyi, siyina buyinza, n'ekigambo ekyo kyangwa mu matu. Bali naakatiwulira bwe nti neebaza omutonzi wange era nensuubiza nensaba nnwanirire, naye annanwaniridde. Badde bange ndeebaza, neebaza nesekwebaza omukulu Honorable awaddeyo obudde bwe, awaddeyo buli kyasobola, ne mu nsabo akuddemu. Nze simuwanga wadde nusu ekikumi, naye lwe yajja n'andaba mu kkomera yambuuza bye yambuuza, n'aŋŋamba okakasa byoyogera bye bituufu nti bye bituufu, n'aŋŋamba genda kujja mu kkomera okuva olwo tawummulanga. Neebaza abafamire, famire eno nga bwe mukiraba ebadde eruusinze kinene, ebadde etuuse okusaanawo, obutabaawo obwange. Nze muto gwa famire, naye olw'okusaasira kwa Mungu neebaza emikutu gyonna. Mwami Mutebi, from day one batandikirawo olutalo paka ssaawa ya leero olukusiza. Okulimba kibi, sibulirangayo nti bakuwaddeyo wadde musuulu, naye owaddeyo obudde, owaddeyo buli kyosobodde. Bannange mwenna mbeebaza, munnambudde okuva lwe nayingira ekigo paka ku lunaku olusembye. Badde nfuna abagenyi abatali wansi wa 50. Beebaza mu kiti kye kwabangi besimanyi, abavudde erudda n'erudda, buli omu n'akwatibwako nsonga yange, namulaga amaanyi
abali ebweru, emikwano egyange ng'omuntu bannange. Mwami Mukasa oba aliwa? Omwami ono bwe bankwata enkeera yaawo yantuukako, n'omugenzi Meja Waswa yakutuka, kyekango kya Waswa kyatuirako. Saba namusaasira ebyamusobamu, amuwummuze mirembe ku bulamu bwe nkyasigaza, ku mirimu gye nnaakola nga mirungi etanda, amutoolerangako n'amugabirirako ebyo bye ndibambuza nga bisanyusa Alla wange. Nebaza bakanso bange bonna, bakanso bangi sibamanyi naye baasituka bannaye basalawo banwanirire, ate omulimu bagukoze. Nensaba Alla ow'obuyinza abansasulire kye basinga okwagala, banze sikiyina singa okwo. Nebaza omukyala Fulfiga, ya Rabbi Mungu, omukyala oyo ankoledde kinene, omukyala oyo annambudde, buli lukyala lwakomera abadde annambula, ankoledde omulimu omunene gwe siina bwe nnyinza kumwebaza. Ye yali badde ansaba naŋŋamba mpaayo nkoze bwe nti, naye yabadde ampa mwebaza. Bangi banna ebimu sibijjukira, munansonyiwa be nnaaba neerabidde, naye neebaza abalamuzi, ne neebaza poliisi okuviira ddala ku poliisi bwe bankwatira e Kajansi Nateete. Abaami abo tebansiba lwa kwagala kwabwe, baakola kye basobola. Ne neebaza abakulembeze b'omu kigo pulizoni, nabo bambeereddewo nnyo. Bakomuleetizi bonna mu kigo, bannange kati ekiri mu kigo pulizoni bayinza okubawa olunaku olw'okusanyuka ebbanga ettono lye mmaze nabo, naye buli omu kyamugwa. Neebaza Katonda, ne neebaza n'obukulembeze bw'eggwanga.